Fadi TV yuji mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwasuze mutya muli mutya mwena abagifollowinga bagamba nti bagita Fadi TV subscribinga nyiga kale to liking ngo commenting bona liking no commenting ojja kuba ofuna notification ng'atadde video ate bona subscribinga ate kijja kuyitirira subscribinga liking commenting sikalanga following Fadi TV yujimbane updates zina value mutabani wa Eddy Kenzo Omukulu yoyo gwayina ogweyasala mu Nyamutoro gubaddenga bakweka Eddy Kenzo yava na confirming nagamba ati agenda kubanga ateko omwana mu public n'abasinga beewunyiza engeri omwana we jalabisemu ku social media jukira Nyamutoro kitegeeza nti oba oliawo yakase Edrisa Musuuza okubanga omwana ono amukola ki amuteeka mu lujjudde oba okubanga amuteeka mu public omutabani yoyo era ng'abadde akuza amazaalibwa kuba emyaka tetutegedde myaka gy'abadde akuza amazaalibwa omwana ono badde bamukuliza amazaalibwa ga myaka emeka eyo information tinaba kubanga efuluma nenga munanga omwana ono yasinga kufaanana nnyo maama we yasinga kufaanana nnyo maama we munange byebyo ndowooza omulengera yafaanana Nyamutoro baaba yafaanana Nyamutoro mwana wa Eddy Kenzo ni Nyamutoro jukira information ya Eddy Kenzo kuba nti yasinkana Nyamutoro munange yafuluma nga basinga balowooza byakusaaga nga bagamba wolokoso mulekera bibozibozi biki nabagamba nti ku social media oluusi bw'olabako ebintu ebitrendi nga tubiyita bya muzannyo bagamba nti awali omukati wabula muliro nakibagamba ekitanyi kyakibagamba nnyo bw'olaba ebitrendi nga tobiyisaamu maaso ebise ebisinga ebimu biba bituufu kati bino tebyali bituufu Eddy Kenzo kenyini yalaba kimususseko n'ava n'ayogera ekituufu naye omwana wuuyo mukulu kitegeeza baludde ebbanga nga bali bonna byalinkinga mpola abamu nga balowooza wolokoso abamu balowooza just wolokoso nga balowooza tusala mugambo n'ebintu kye byazuuka nga biki nga bituufu information munange yetambula ey'omutabani abasinga beebuuza Eddy Kenzo bwatugamba tulina kuddamu timba baana bo ku social media lwaki omwana ono mutimbye ku social media Nyamutoro ayinza okwandoza yawaliza Eddy Kenzo okubanga ateeka omwana ku social media munange toza agambye omwana tomukweka omwana mukole ki omwana mutimbe muteekeyo era munange ebifaananyi bitambula nnyo ku mitimbagano egya social media gegamu ku mawulire agatrendinga akadde kano ku social media bagita Fadi TV jimbeebaza ne bagamba nti buli bakabi nnyo okubanga mugifulenga jjukira ebbanga eriyise mabega muwala wa Eddy Kenzo n'ozabaye mukulu gwe bayita Maya Musuuza yabadde akuza amazaalibwa ge agabadde ga myaka 14-13 wakati awo emyaka anjirabiddemuko mama wa Maya yalabikawoko ku mazaalibwa jjukira abasinga bali balowooza nti Eddy Kenzo tayinza kuyita mama wa Maya nti era yamunyigira nnyo nti yamunyigira byanso nti mama wa Maya nti yanyigira Eddy Kenzo tayinza kulabika ku mazaalibwa ne munenga omukyala yaliwo munnaye ku mazaalibwa era abasinga bakyewuunya nnyo nange kyanneewuunyisa nali simusuubira kubanga omukyala yali alaga nti yakyawa omusajja n'oba oliawo omukyala aliwo lwa mwana muwala wa Eddy Kenzo naye nga munange ebifaananyi byebyo yoyo mutabani naye emyaka ffenna tewali amanyi myaka babadde bakuza amazaalibwa ga myaka emeka baafidde ebadde ya myaka emeka baafidde ebadde ya myaka ndowooza olengera omuto nga amuliisa ne keeki baasaze keeki ndowooza omulengera omuto mutabani wa Eddy Kenzo ayagala nnyo okubeera omusirikale baaba ono omwana we ayagala obusirikale ndowooza olengera engoye zamwambaza ayagala buli saabeera alowooza kuba zisaluti saluti omwana ono ayagala nnyo okubeera omusirikale nnyo talinga taata we maama ajjukira alimbya bufuzi taata ali mu kuyimba omwana kiraga talina kyayeegomba ku byonna bye balimu bazadde be maama ali mu politics taata ali mu kuyimba byonna omwana tebuli kiyeegomba tekuli kyatutte yasazeewo okulumba busirikale akyali muto omwana oyo golengera mu kifaananyi ng'oba omwetegereza omwana ono olowooza ayinza kuba myaka ng'emeka omulenzi ono genda mu comment section ontere ogw'omusobi ayinza kuba myaka emeka kubanga baafidde tutegedde ya myaka emeka gyebadde bakuza ey'omwana ono bakuza ya myaka emeka genda mu comment section ombudde emyaka gy'osubira omwana gy'ayinza okubeera nagyo myaka 3 myaka 2 myaka 3 myaka 4 genda mu comment section yawo
onterewo kubanga Eddy Kenzo munange yavaayo n'agamba nti Nyamutoro mukyala we era balina n'omwana. Tujja twebuuza mwana ki jjukira nga bagamba nti mwana mulenzi. Munange finally ebifaananyi byamaze ne bikola ki byamaze ne biteebwa naye ng'ekyebuzibwa Eddy Kenzo yamaze n'awanika oba Nyamutoro eyamwaliza okuba nga ata ebifaananyi bino okuba nga bituuka ku mitimbagano egya social media. Omulengero Mutabani yoyo Mutabani bagambye ayagala nnyo obusirikale ayagala nnyo obusirikale ayayayayaya mwengere okuba nga mugifollowinga like nga subscribing nga nyiga kade abali ekkata mu kibuga kye bayita Doha, abali Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh, abali mu ggwanga Uganda mu kibuga kye bayita Kampala n'okwetuta eggwanga Uganda. Comments nziraba era abali Uganda mbebaza okuba nga mu following Fadi TV. Ginamba esinga abasinga bali mu ggwanga Uganda ndoza kusa ne Saudi. Bwe netegeeza bulungi abasinga okunfollowing abasinga bali Uganda ne Saudi Arabia. Bwe netegereza obulungi mu studio yange kindaga analytics zange kindaga abasinga okufollowinga bali mu Uganda. Uganda yeyina ennamba ennene ne Saudi Arabia awo kata neddako awo gundi neddako America, waliyo Germany, waliyo Spain, mu kibuga kye bayita Madrid, Germany, Budaaki. Eri abampeereza comments nga mungamba musinzidde mu ggwanga lya Budaaki, wali mu Netherlands mbeebaza. Manyi bannayuganda kati kugamba bali mawanga okwetoola ensi yonna. Mbeebaza mwena ne mbagamba nti muli baakabi nnyo okuba nga mugifollowinga. Bagita Fadi TV wano mba n'amawulire agaba ga trendinga mfollowinga ne ku Fadi UG News ne YouTube channel yange. Ojjako receivinga notification kasita na subscribinga n'onyiga kade oba receivinga ka notification whenever I upload a new video ku YouTube channel yange eyo eya Fadi TV. Ojikosa ne Fadi UG News yonna ateekayo updates go just followinga, like nga commentinga tojja kubanga omisinga. Nkukipinga ng'oli updates yonna gy'osizidde okubanga owangaalira oba oli mu America, oli Canada mu Toronto, ne Canada analytics zange zendaga nti mambi gye bali bangi nnyo abanfollowinga muri Toronto awo mu ggwanga erya Canada. Ojja kufuna amawulire bonna mu America, ojja kumanya bitambula mu ggwanga Uganda, bonna beere Qatar, Saudi Arabia, Germany, Spain, Budaaki. Ojja kubomanya ebikola ki ebifa mu ggwanga Uganda, mu India. Mwena mbagamba nti mwebale nnyo okubanga mugifulo ngeri abali Iraka mu kibuga kye bayita Bagidali namwe batumiddeko n'embeebaza nti mwebale nnyo. Yo mutabani wa Eddy Kenzo ne Nyamutoro naye mbagambye nti omwana ono yafaananya nnyo Nyamutoro ebyaddala, yamufaanana nnyo ndowooza omulengera awo yamufaanana nnyo Nyamutoro nnyo nga bw'okiwulira. Bye munnange mazzi ne bata ebifaananyi bye ku social media Fadi TV. Mube bulungi, baagala nnyo mwena.